Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Ntegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Kaakati nno bukyanga lubanga lwa mmindi, akabinja kano aka M23 akakulibwa muganda waffe agayitingana mu nkubo gagamba nti nno omwami ono Paul Kagame ayinamu omukono gw'amaanyi nnyo mu kabinja kano akabayekera ka M23. Kaakati nno beekyabidde akalimu obuwuka gwe mukwano gwange ebintu si birungi ku sayidi yaabwe oluvannyuma lwa pulezidenti w'e South Africa omwami amanyikiddwa nga Cyril Ramaphosa okuvaayo okulangirira nga waagenda okudeployinga abawanvu n'abampi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Yavuddeyo n'alangirira lunywe. Oli ku UG Update TV k'osinzira okuba ng'otuwuliriza era ng'okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano gwe mukwano gwange. Twewaayo okubaweereza newankubadde waliwo ebitusumbwa naye tujja kubaweereza mpola mpola, temufaayo mikwano gyange abali eyo. Gw'ayagala otweyungako kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo twegattako ate okuwone mu kadde kajja kuba nga kuyambako nnyo okuba ng'ofollowinga buli ekigenda mu maaso n'okufuna notification. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mwenna bannankyukakyuka mukola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Jjukira nti nno oluvannyuma lw'akabinja ka M23 okuvaayo ne kakoleza olutalo eri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ne kawamba ekibuga Goma, kiteebereza nti oba kigambibwa nti nno okusinziira ku pulezidenti w'e South Africa omwami ono Cyril Ramaphosa agamba nti nno abajaasi 14 be baafiira mu bulumbaganyi buno ab'e South Africa, era n'agamba singa okulumbagana guno tekukomya agenda kuba ng'ayungula omuwanvu n'omumpi gwe mukwano gwange. Agambye singa eggwanga lino erya Rwanda ne pulezidenti waalyo Paul Kagame taakoma kubanga afujjirira obuyambi eri akabinja kano aka M23 nayo n'asobola okuba nga alekulira eggwanga erya Democratic Republic of Congo, agenda kuyimbula omuwanvu n'omumpi basobole okuba nga beetaba enkambi eri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, emmundu etokotegwe mukwano gwange. Ebyo byabaddewo ebityo era abayekera ba M23 kino olwakiwulidde ne basalawo okugamba nti nno basiizinze fire, naye tetumanyi baddala kituufu basiizinze fire. Bagambye nti n'emmundu egira eyimiriramu. Si South Africa yokka yavuddeyo neekola ekiwandiiko kino nga egezaako okulabula akabinja kano aka M23 saako ne Paul Kagame, wabula n'amawanga g'ebunaayira US saako ne UK nga gano nno gavuddeyo ne galabula Paul Kagame n'eggwanga lye erya Rwanda nti gagenda kuddamu kubanga gamuwa obuyambi bwe gaadde gamuwa olw'ensonga nti no singa anaaba nga takuggyeyo magye ge mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira nti nno bano bo bakikakasiza ddala nti akabinja ka M23 kakulemberwamu musajja mukulu ono Paul Kagame gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, era agamba amagye gano agali eno ga Rwanda gegazizzaako okubanga gatabangula emirembe egiri mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Era wenjogerera ku budde buno omukulu Ramaphosa yavuddeyo n'agamba nti nno ye agenda kuba adeployinga amagye ge gayingire Democratic Republic of Congo gasobole okuba nga gatukose emmundu singa Kagame anaabeera nga tawithdrawinze magye ge na buyambi bw'afujirira akabinja kano aka M23 oba banaaba tebambuse ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira yavuddeyo n'awandiika ekiragiro kiramba era twalabyeko nga amagye gano ag'akabinja ka M23 gagezaako okuba nga galangirira nti gasiizinze fire. Ennaku eziyise nengenda kuba nkubuulira kiki ekyabaddewo oluvannyuma lw'okulangirira, oluvannyuma lw'omukulembeze oba omwogezi w'akabinja kano amanyikiddwa nga Lawrence ka M23 yavuddeyo n'alangirira ceasefire eri akabinja kabayeekera bayimirize emmundu. Nengenda kubuulira ki ekyabaddewo ng'ate bamaze oluvannyuma lw'okuyimiriza emmundu ng'eri amagye g'eggwanga erya Congo tegakyalwana saako n'amagye gano ag'akabinja ka M23 gamanyikiddwa nga aga Rwanda nga tegakyalwana. Ate kye baakoze ngenda kukulaga dikoyi eyabadde omugwa mukwano gwange. Ngutegeeza nti oli ku UG Update TV k'osinzira okuba ng'otuwuliriza era bino ngenda kuba mbikuleetera mu kitundu ekiddako. Gwe ky'oba okola kiri ali wansi koona ku kigambo subscribinga, sharinga, commentinga. Tugenda kuba nga tukomawo tubaleetere
engeri mulabe ceasefire gye balangiridde yabadde yaki kabadde ki akabadde keekwese mu kino ngenda kubanga mbikuleetera era naye wenjogerera musajja mukulu Paul Kagame ono gw'olaba ali mu nnyiike ya kitalo nnyo kubanga eggwanga erya UA lyamusazeeko muwa obuyambi jjukira lyabadde limuwa 1.8 biliyoni obuyambi obwo nga bugenda mu ggwanga lye buli mwaka kakati bageetuga disalako otajje majeego mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ebintu birungi si birungi naddala eri eggwanga lino ery'e Rwanda newankubadde musajja mukulu ono Paul Kagame enfunda nnyingi avuddeyo nga yeewakana ngagamba temunsibaako matu ga muzikundi isango era ye ng'akikasuka eri pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'agamba oyo ow'okunenya mumumanyi n'akabiina ka M23 gye kasinziira okutandika mumanyi gye kaava lwaki ate mukasiba ku nze ebintu si birungi gwe mukwano gwange si birungi n'akamu n'akeddagala naye twongere okugenda maaso n'okusabira eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo balirwana basobole okuba nga bavunuka obuzibu ne balimu oli ku Yugi Updates Vehicle osinza okuba nga otuwuliriza nagambe gwagala otweyungako kirira wansi olw'ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba nga otwegattako ddala bulungi nnyo mbaagala nnyo tugenda kuba nga tukomawo mweraba.